Ekibiina ekitwala omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga ogwa netball ekya Uganda Netball Federation kiri mu kayisanyo n'okkola ekkubo okwetegekera akalulu k'obukulembeze k'ekibiina mu mwezi ogw'omukaaga. Akalulu akengedde kajja kuleeta obukulembeze obupya ku mitendera gyonna egy'enjawulo okuli badelegate n'abalala n'abakulembeze mu kisanja kya 2021-2025 era ng'omukulembeze anaalondebwa ajja kukulembera ekibiina n'emirimu gy'ekibiina kya netball okudda mu bigere bya Susan Onek abadde yakamalako ebisanja 3. Wano munnamawulire asakaaga ebyemizannyo mu ggwanga Olivia Nakate naye yeesoboddeyo okuvuganya ku kifo ky'obwassekamwa oba omwogezi w'ekibiina ng'akola ku nsonga z'abannamawulire. Amanya gange nze Olivia Nakate nga nesimbyewo ku kya publicity mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka ekya Uganda Netball Federation. Nzijidde mu weeyonje nga delegate nga mbasaba kalulu kammwe mwenna gye muli nkimanyi nti nina obusobozi okifo kino era nkigwana engeri gye ndi munnamawulire. Ebintu ebimu bye ntunuulidde kwe kulanga tukulaakulanya netball nga tumutunda okuva ku masomero ga primary, secondary, districts ne club zonna. Mu kwogera kwe Nakate asabye abalonzi naddala ba delegate ku mitendera gy'enjawulo akalulu kaabwe n'obuwagizi. Tunuulidde kwe kulanga ateeka website yaffe ey'omulembe nga bw'otunuulira n'ola website yaffe n'ogyegomba naffe njagala aba netball tuteeke website eyaffe tuteekawo YouTube channel, TV channel yaffe etegereka nga n'omuntu n'aba alimbalala n'abeera ali Karamoja asobola okulaba liigi yaffe wano ng'ezannyibwa. Mu buufu bwe bumu atangazza ku nteekateeka ze kiyite manifesto ye mu kutunda omuzannyo mu ggwanga nga tunuulidde okulongoosa enkolagana ennungi ne bannamawulire n'okwogera ku bintu bingi by'agenda okukola mu ggwanga ne mawanga ag'ebweru era abatulaba bonna batulabira ku TV nti da netball akola ki gy'ali. Kumu bye tunuulidde kwe kwanga tuzza enkolagana yaffe ennungi ne bannamawulire. N'olwekyo nkulinze nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa June jangu okusalawo okulungi kwenza okukola eri district yo eri club yo kwe kumpa akalulu. Kinajjukirwa omuzannyo gwa netball gusuubirwa okuddamu mu ggwanga ne liigi ya netball oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga tezannyibwa olw'ekirwadde kya COVID-19 ng'akalulu k'obukulembeze ku bifo eby'enjawulo kakubeerawo mu mwezi gw'omukaaga ogwa 2021. Saika Yasin Sekalaala, STV Select ebyemizannyo.